Bobiwine bwagenda ku lumbe ekyakwayo bano tebakimanyi. Bobiwine zazanya ngena zikyabalemye. In other words, navayo ku kintu kya Besigye abantu bangi. So many people attacked me. Kubotya Kyagulanyi ng'agenze just ku radio. Mbali. Ate n'oleka Besigye n'atongoza ekisinde kye. Flashlight in Uganda tubebaza mwebale kwekumira ku mpewo ate mwebale kubaawo kwe tuli olunaku olwaleero awamu ne Jajja Nup gwetu amanyikidde nga Jajja Nup oba mukulu ya Rugaba William. Twebaza Omukama akyatuwadde ekisa kye nti tuli balamu ffenna. Embeera eri mu ggwanga abamu ebalese bafudde netuffe we tuli tukyali balamu nnyo 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 n'omukulu ya Rugaba. Nibwo Omukama tumwebaza mukulu ya Rugaba nti buli muntu wali yenna yewaddeyo okumusabira era mbasaba musigale nga mumusabira. So n'olw'ensonga eyo mujjuke nti no last time we last met with mukulu ya Rugaba twabategeezaako nti twali tugenda mu ddwaliro that previous week ku Monday, naye Omukama tumwebaza nti twasobola okumutwala mu ddwaliro ne tulaba embeera eyavaayo naye ng'ekituufu embeera yali mbi nnyo nga tulaba oba tebuuzibe naye nga twebaza n'abasawo kye bakola kyonna mu mbeera yonna gye bayitamu. Ate nammwe mwenna mikwano gyaffe mwenna abatukwatiddeko konna akajja eri mukulu ya Rugaba kindly zigenze naye sente ziri spent. Tuli bamativu ekiri mu kukolebwako tukiraba, tulaba future after the expenditures is taking a place at this moment. Mukulu ya Rugaba kwali naye nga twabategeeza please kindly nze nkyabasabira ddala nga ffe ku management yaffe ffenna tusaba yenna kyasobola yenna kwata kyolina mbeebaza mwe abakikozeeko dda nammwe abatusuubiza bagenda okukikolako please do. Mukulu ya Rugaba adde engulu obulwadde kituufu buluma nze simanyi zolaba psychologically bunnuma naye ate physically ali kweyo embeera naye nga mwebale nnyo abatwadde ku advice about the WhatsApp group tugijeeyo lwa nsonga ze mutusabye era naffe ne tuziraba naye nga tumwerabira be direct eri Mr. Rugaba's number which is 0772 980 933 ye namba mukulu ya Rugaba era oluusi abagikuba simyo nga teriiko. Yes, it is true to find this out obisere mu oluusi bateriiko naye nga bwe musobola okukuba eyange kweri direct WhatsApp yo oba omukubirako callback anagisangako sometimes oba mukube ku yange nange we shall be in touch. Naye nga mwebale nnyo abalina kye mukozeeko. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Let's help one another. Kwata kyolina, pray for us, let's share. Jajja Nup asobole okuvunuka buno bulwadde Omukama ng'asiimye. Mukulu ya Rugaba kwali mu kizimba olunaku olwaleero sijja mwogera bingi naye nga mukyana nti eddoboozi lyettono nnyo n'ebiseera tulina ebiseera bitono nnyo but please kindly whoever can do the needful. Those have bothered themselves, please may the Lord God bless you. I will not mention your names but mwenna abakikoze Katonda batuweera omukisa. Mukulu ya Rugaba buzza kuba tulaba abatulaba mbaramusiza era nebaza Katonda nti yabampa nangera nampereza mwe muli bange nange ndi wamwe. Ekindeese ly'ebbanja lyeneeyama wano nti at least mu wiiki emu nja kufunangayo olunaku nzinjengako wano. Ekyokubiri n'okubawanga updates obulwadde bwange ntuuseewa. kakati no ekisooka,
onekyabagamba mu wiiki eri muraba kusande naali ntamwatamwa ku kintu kya CT scan nga fena titunamanya kiki ekyenkomeredde ekivuddemu kubanga naali ndinze dokita naye bano nga basalawo kuntwala mu ddwaliro ssaawa 11 z'olweggulo abanange ekyentera okubagamba Katonda akyanjagala. Amiina. Amiina. Nkiddamu Katonda akyanjagala ku nsi kuno. Sirina maanyi googera kati nva mu ddwaliro naye tujja kutambulirawo mpolampola. Ffe bwe twali tutudde nze noono ku Sande twali tumanyi ebyali mu results ebyava mu CT scan naye dokita asembayo bwe yabisoma nange ndi muntu nawulira nga ntandise ate kutya ate nga nali mugumu naye dokita n'atugumya n'asalawo olweggulo olwo nti togenda waka nga tukutandikise eddagala kiri entegeeza kaakati mumanyi nti twali tugambye nti bwe kinaaba kisobose tufuna obujanjabi at least ebweru ebyo twali twogera ffenna twali tuteebereza buteebereza twali tutumanyi we naali ntuuse naali sikyasobola kugenda bweru naye nga simanyi abagenda kujanjabwa ebweru prostate cancer eba nga ekyali wamu nga tenaba kusaasaana mu lulimu nga tenaba kutambula naye ku ludda olwange mpora kyekyo kyali kimaze okweyoleka emaze okusaasana mu mubiri gwo si mu mubiri gwonna mu magumba ate go mu mugongo ng'esireteninga n'okulumba spinal cord so the emergency gye bantwalako yali ntuufu nnyo dokita gamba nti singa saagigendako nawanu singa siriiwo era Mukama tumwebaza kyova olamba ngamba nti lazima nja kuwona so dokita bandiko bali basatu privately naye nga they are professionals. You believe in them also? Yes. Kubanga ndaba be bakolako badde engulu ate nga bw'obalabako abe bakolako naye nga bakugamba bagenda bajja kudda engulu ogamba nti byalugaba si mulwadde bw'obalaba kwabamu abe bakolako ogamba nti byalugaba yawonye so
ekyo obukugu bwabwe bwe bumpa amaanyi. Ekirala nga bulijjo neebaza abantu b'omu diaspora. Kati raba niwe tutulidde wano omwo akubye esimu ng'ayagala kumbu. Amazima sibwe tutyo buzaako. Sinaba kubulwa sente ez'okuwa buli dokita oba nurse. Praise be to God for whoever has given Mr. Byarugaba. Nkidamu sinaba kubulwa sente ez'okuwa badokita bano. Kubanga mbeeraawo omuntu nankubira Byarugaba wuuyo nkusindikidde, Byarugaba wuuyo nkusindikidde. So mpulira nti ndina essuubi eri wonna. Ndi mu kkubo ly'okuwona. Amiina. Njagala mubeere bagumu, ndi mu kkubo ery'okuwona. Omuntu dokita omu yantunulira n'agamba nti naye Byarugaba olulimi lw'abasawo baliyo kibayita PSA. Bw'oba nga oli mulwadde gwe obadde ne 62 naye ate abetukurako b'ebikumi 500 nga etuuse mu 500 nego oli mu 62 wawonyedde. So really so ekisooka njagala abantu baffe ab'ebweru bamanye nti olugendo luli tulisazizaamu lwa mbeera egyendimu. Obulwadde bwali bwatambula nga sisobola kugenda n'eri. Ekirala twali kati nga bwe twali tubaze tugambe nti at least 40,000 nga ndi n'omuntu antwala. Bwezaali gende okuwera nga mwanziise dda. So ndi musanyufu nti decision abantu beenu nawo nga mwoli gye twakola. It was a mature decision. We thank God for that. Yeah. It was a mature decision. Twayamba obulamu bwange ne tuyamba n'abantu abanyamba. Kubanga amaanyi gandi badde lazima nga gabagwamu oba gatugwamu. So ebyobulwadde bwange bwenja kubyogerangako katono. Munansonyiwa sijja kubeeraawo nga bulijjo lamenting. Yes. You don't need that. Yes. In fact, I am prohibited by the doctors. Don't think and talk about it. Naye ate mpulira nga ndina abantu benjagala bamanye the status of your health. Nga bamanye wentuuse. So the chapter of lamentations is ending soon. Has been closed as of now. As per now. As per you now, just need to be nice to us. Yes. People also be nice to us. Let's be nice to you. Sarah, be nice to us as well. So ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era byebigenda mu maaso mu ggwanga. Era kanzika abantu bano nti mwe abakaja kati ku program abasanze program emaze okutambula again temwerabira. You can use 0772 980 933. Failure, if you call and don't find, call the one you find on the dashboard. Even for Mr. Byarugaba is down there. Weri etambula wansi neziriko 2 kuliko 772 za mirundi 2. You can call esooka emukuru Byarugaba eyokubi ebaya ku management flashlight oba ebayange nga omuntu nga kinoomu. You can call me ne tulaba kituna okukola. But tubebaza mwebali nnyo mwebalire ddala.
mpya rugaba bagenda kutuyisizaamu embeera y'eggwanga ye nga bw'agiraba and his personal opinion. Ogamba otya? Sebundi bulungi. Waziza mirundi. Badokita bali baganye kuraba mirundi. Nze negayirira badokita nti oyo mumuleke. Naye oyo yaliwo. Naye mu kiseera ekyo bwe twanyumya ate ne tugenda mu polisi za Kasameme. Sinsize ndasaddamu okumulaba. Naye namanya ekyokukola natandikirawo. Webale. N'olwaleero. Webale munna. Oyo mukyala wange. Oyo yakuwa akalulu wuuyo. Wuuyo mukulu we katagenze kukola. Sinako. Oyo ye bamuganda kulonda. Tuwuliriza muraba nga amaanyi gakendedde. Amaanyi gakendedde. Rogers ndowooza katurabagane mu wiiki ejja. Amina. Katurabagane mu wiiki ejja. Owabula amaanyi kati gambula bwa amaanyi ge banteekamu naye nga ntandise kuraba improvement. Waliwo future. Yes. Ntandise kuraba improvement. Era tujja kuleka omuliraawo. Nena Uganda mwebale nyuma balire ddala Haji Kabogoza tukutumiddeko oyo mulambe w'edduwa olutambula wamu naye awamu ne MJ and M&J Medcare Sangiwe Kawempe mwebale nyuma bali kutwagala akume atakumira mpeera. Mpora.